tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Mwena ali ku mukuto gwa There is Still Hope, abali ku There is Still Hope 2, tiishi, testimony n'emikutu emirala mwe bali kubanga ate mutugoberera. Ku Lwakutaano naku z'omwezi z'omukaaga 5 omwezi ogw'omwenda 2025 gwe mwaka. Kama tukwebaza olunaku luno kubanga olutuwadde tulunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Batulaba n'abatuwuliriza bonna tubateeka mu ndagaano y'omusaayi gwo n'omutukuvu jangu otuluŋŋamye. Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amina. Balamusizaako mwena abeekumira ku There is Still Hope, There is Still Hope 2, Africa for Jesus, Tish TV Testimony, bali kutugoberera munyera Mukama waffe Yesu Kristo. Deriki Kanyike gemanya. Kale olunaku lwaleero twala tweyongereyo tulabe ebipya ebizuuse ku kufa kw'omuyimbi gwe mumanyi nga Gogo, naye ng'amanya ge amatuufu bamuyita Musabimaana. Musabimaana Gross. Erimu Olufalansa nti bano bagunzi Abanyarwanda. Buseereza mu buseereza. Yabudde mulamu w'ensi eno olunaku lwabadde mbu ekiro ekikeesa nga nnyo. Mu Kyengera Doctors Center ku Masaka Road kirabika we yafiiridde. Kakati amawulire agava mu nsonda ezeesigika gagamba nti Gross akyeka abadde alina ekirwadde oba ebirwadde ebimubala embiriizi. Era Mr. Sozo yagambye, manyi Sozo ono yashuutingako naye kiri clips obumu nti lumu baali ku set nga balikodinga bwe bamuyimiriza mu kasana dakika nga 15 nga tebamanyi n'agwa n'azirika. Nawogana nnyo mbwe era baatya nnyo akamba omwana abandi abadde bamutanga mwana kuba lwa sayizi ye nga yali mukazi mukulu myaka 36. Kituufu. Kati mbu abamu ku famire ye kuba abadde alina gurupu gy'atambula nayo abamutegeera obulungi era bagamba naye temweraliikidda mu musitule muteeke mu mmotoka mu dakika nga 3 oba 1 hour ajja tereera. Era we bakikola n'akola ki atereera. So ndowooza abadde bamanyi embeera gy'ayitamu abaddemu buno kyaleka n'obuzibuzibu. Ezo yagambye nti yafuna ataaka eringa ataaka lwakuba tagikoze eki tagyogedde ekitali ataaka. Naye ekirala kyagala nti omuwala adde ayagala nnyo bami mu Katonda kubanga waliwo akavidiyo muke yayogera nyashe ati Mbusoza yamugamba tukolemu ako namugamba nedda ako kayitamu by accident. Sisobola akakola tekagulumiza Katonda n'akagaana mukali mbubu we bakola vidiyo ne bakateekamu nga yabaganyi yagaana otambula vidiyo yagaana otambula yagaana sasa yagaana vidiyo yagaana egidiriitinga agazenna ebintu ebimu n'owulirizawo omuntu nga yina kyagambye ekituufu. Ye yagamba omwala Gogo yagamba nze nyokola ekintu nga kigulumiza Katonda essanyu lyange ekintu kyonna nga tekimugulumiza sisobola kukikola. Ate twagala nti yava ekiga e Rwanda n'agenda Embalala ate balinayo crusades bazimaliriza. Kati bwe yabadde alina okujja ashuutinge oyadde mu appointment nani ne Sozo bakola ekibashuutinge kati kwe kujja. Naye mbu omuntu omu yagambye nti olunaku olwo lulamba yabadde afuna ataaka ezo kyamukubi olunaku lulamba nga wazirika wadde engulu wakola ki wazirika wadde engulu bale dakika ntono nnyo sobola okwagala. Kati waliwo agamba nti omwana g'omukyala okulwa kumakya mu yabadde afunye ataakisi zifaanaganako wezityo azirika adamu n'atereera nga wayise ebbanga. Kati zino family bo baali bagendera ku kiri nti mumuleka n'awumulamu n'amala n'akola ki n'adda engulu. Leero byagaanye
Yoli tebyakoze. Kati mbubo bamulesaawo. Mbono omuntu wabadde omu yagenze n'abakambuwali. N'abagamba naye oyo mwana bwe kyatanga nga kuzirika nga wadde engulu. Kyaki tuteeka olunaku lulamba. Nga leero wekiri. Almost the full day wazirika wadde engulu. The full day kiterobeerawo wansi. Lwaki temuddamu magezi muga leero tekiri nnomu. Bwe kiri mutuuse mu ddwaliro. Awo we babakambuwalidde. Bwe kumuddusa muki mu ddwaliro. Ate yazze. Teyakomyewo. Abadde bamutuusa ate yagamba awedde mudda. So ge agali awo ag'omu nkuubo agatambula. Nalabye awo Bruno Kedi yabadde nga promota we ng'akuba omulanga eri ba senior citizens. Nawe muwise alina kaalina atusobola okubanga ayambe bazze omaye okutambuza omulambo okuva mu nsendala otwala mu nsendala. That's a lot of money. Kituufu ekyo. Kakati n'ebigambo omugambo gugera kukola ki? Era nga babuuza Sozo nti naye Sozo nti gwe obadde okola n'oyo muwala bityo. Omugambo tegugenda kugira nti wamusadde. Sozo bitebye. Agambye nabirabye dda ne mu komenti. Byankedde dda. Oba abantu banywa ki? Nalabye before yamubuuza. Aganze Aisha oyafa bagamba nti yali sadde. Naawe otogenda lugwako musajja wattu. Abaana abafiira mu swimming pool. Okufa kya bulijjo. Ate tomanyi omuntu ono agenda fa atya oba agenda fa atya. Olabirawo nga bizze. So oluusi omugambo tutema gwa bwereere. Omuntu ayinza aba afudde bibi oluusi entuuko ziba zituuse. Ate bantu balina ebirwadde muganda wange. Baluma lwakusirika. Bantu batambula naye nga bafu. Ebibirimifu bali awo balinze kaseera kakukutuka. Kati bafunira advantage. Kale goveno n'amagalo go ajja kukutukirako awo. Oba ojja kweyogeza nze negendereza. Tonsaagisa. Tonzanyisa nze. Nkutta. Kumbe oli akasaala kakati osalina agalwadde ge. Aba waafa. Era oyingira eruzira omumwa guno. Muzibu nnyo. Kuleetera ebizibu. Kituufu. So gogo awaatyo we yagenze kati abaga naye Rwanda tenza teekawo mbeera nakyemuzizamuko serebu waabwe yali afusa serebu serebu waabwe omubuulizi w'enjiri ate agira atya afiira ate mu Uganda. Ebyo netubirekera international is it ministry y'ensonga z'ebweru yemanye wabeerawo embeera ate kati ffe tugera kola ki ate kati tulina ekyokola ffe era abakulu n'abakulu balina okutuula balina okutuula bakoleshe bateese wabaawo ekitagenze bulungi bwe kiri so genga ag'omu nkuubo ku nfa ya gogo abaddemu n'ebikyayika n'ebirwadde bye oba biri spirit oba biri medical awo teri amanyi naye kirabika awo kyamukubye bano bo balowoozeza nga bulijjo ne bagaana okuba nga bamutwala mu ddwaliro mukazi wattu teyasimatuse teyavuddewo awo yasize omuka ogw'enkomerero omyaka 36 egy'obuto bwatyo yagenze n'aleka ensi ewooma ejjudde ennaku ejjudde ebizibu ejjudde okutawaana n'agenda awummule abeere ne mukama waffe Yesu Kristo. Kale mwabaga manyisaagala njogera eno mukama muwomu ekimala muwomu amulamuza kisa ebiteeyo yakudaalira abagenzi mukama ayinza omusaasirire omuntu gubadde gutemu naye omwoyo gwawo mugenzi mukama agulamuze kisa biteeyo binyiiza mukama asaasire awo ne Ssaabasaale yakamulala eyamunyagwa tetwali kikyuka owali kisobola kyuka kiba kiwedde kaba kaweddemu eyo Saala ekola nga omuntu mulamu
n'abeettattako neyegaa ne mukama nsaasira namuze kisa esala ekola naye kasoole ase ogusembayo muganda wange totawaana ebyo mwekuŋŋaanya tusabire n'abantu baganda baffe baswabiriina tubalyowe mu buli idi abafuba basatu babalombereddwa babeere mirembe Allah abasaasire ebyabasobako ala naye ayetaaga kumusaasira so ndowooza ge gamalira gagogo tugenda kuwummulamu wetukomawo tukomawo ne rapture oba okukulibwa twagala kuwaayo obubonero bulinga 7 obulaga okukwakulibwa bwe kiri nti kutuuse kuba waliyo nabbi e South Africa tabuse atadde ensi ku bwamayinja bayita obunkenke so gyawegedeze na buno obubonero ayinza okuba nga bonna twabuyiseemu nga tubulako obubuzi katono just tulinze bulinzi kaseera buseera kadde ekkondeere olivugira liti livuge oyange tamanyi kukwakulibwa kyeki tabitegeera namugala laputantasesi anti kwe kukwakulibwa mbwate kwe kuki noga omanye enkomerere mbwate kyeki ngamba mukama kati kirabo nebikutabula yaddawo kirabo mukwano gwange nengamba kirabo muganda wange wetaaga nkuwe tica Derek yajja okuba nga akuyigiriza ebintu abitegeera bulungi nnyo naye nsi abasigena kuba nga nsukkawo kale gamba Yesu olwaleero obulamu bwange obeera omulokozi era mukama saasire kali naze n'omusayi mu Kristo Yesu amiina kale tugenda wummulamu bwe kiri dakiika zijja kuba ntono bwe tukomawo twagala tulabe ku bubonero obwa okukwakulibwa bayibuli bibiriko obwa bayibuli va ku theory ebyabantu ate simanyi twasoma manyi munyinyi kasogiraba kubawoko ekitangaala ebyo ngenda kuwa biblical evidence obujulizi obuli mu bayibuli naawe tule wansi ogambe kituufu kino twakiyitamu kino nkiraba okulibwa kutuusa weesootinge bwesootinze kale mu dakiika emu omewo n'ekitundu kyaffe kyakubiri. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.